Ezimu ku achievements z'ekibiina kya National Unity Platform bukyanga bajja mu bukulembeze bw'eggwanga lino is kwe kulonda abakulembeze ab'embala abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo okukeepinga government in check. You cannot mention the top 10 parliamentarians in the parliament eno gye tugenda ovaamu notateekamu linnya lya mukyala amanyikibwa nga Namugga Goreti. Omukyala ono awangalira Ssembabule. Ssembabule tugimanyi nga district ebadde efugibwa ekibiina kya NRM okumala ebbanga. Ye mubaka yekka opposition eyavaayo mu kalulu akaggwa ng'awangudde akalulu. Era omukyala asinga otigomya abakulembeze ba NRM mu district ye Ssembabule. I strongly believe singa baali balina obuyinza obusobola okujja Namugga Goreti mu equation kyekimu ku bintu bibandisoose okukola because we are seeing another numbers Betty Bakireke growing mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kati njagala owulirize Namugga era nsaba kano ka video okawe obudde katukomewo. Leeta obutabanguko era vote wise mulonde bulungi. Sawa okutegeeza omukulembeze w'omuggwanga nti omukukyusa obukulembeze okuyiwa omusayi tekuliimu. N'obutabanguko tebulina kubaamu. Ekibuleeta be balina obuyinza obutamanya butya balina kukola handover ku balala. Era sebonze wano wensinzira okunyigira ennyo bannaffe abaagikwatako. Article 102B ekkomo ku myaka. Eno yali badde story endala nnyo. The reason as to why oyina ssemateeka w'eggwanga ono. Eno ssemateeka ogwayo gwali gwakutulamula butya eggwanga bwe linaakola ki? Bwe linaatambula. Naye bannaffe mu luvannyuma lw'okulaba nti buli obasanga ewataba favoringa bannaffe abaatuula ne bakola constitution eno mu bwongo bwabwe buli w'ogisoma balowoozanga abantu abanaakwata bifo bino eby'obukulembeze bajja kubanga abantu abalimu ak'obuntu, abantu abalimu ensa, abantu abalina integrity and credibility okumanya nti leadership eteeka okubaako tools of power. Era nga tosobola kuba na lugendo olaba ne bweba motoka ebaamu speed meter. Emabega kawo balaba zivuga ddiima ne baziwa speed governor. Ojjukira time eyo gwali mwaka I think it was around 2017-18 omwo mwagamba omuntu olina okubeera ne speed governor mu motoka olina okuba ne seat belt. Kakati bo bano baakwata ebyo byonna ebiziyiza speed governor twala tugende ne bazijja mu ssemateeka y'eggwanga. That is why owulira omukulembeze eyasinziira mu 1980 n'agamba nti akalulu kano kadobonkanye 80 kadobonkanye katugende mu nsiko mu 86 ng'ekimu ku byo alwanirira the 10 points program NRM government gye abavubuka abo baali very innovative mbebaza nnyo era simanyi mu 7 lwaki omanye ennaku zino abantu baganyo akemettererwa emmeme okuwa abavubuka opportunities yet ye yazifuna muvubuka. Simanyi lwaki mukalubiriza nnyo. I don't see the reason as to why he wants to make the youth redundant. Simanyi lwaki agala okulaba abavubuka nga bali redundant. Kakati ye akugamba bino yanyiiga nnyo nga akalu tebakabbye naye naagala tusobola kwetaba mu bubbi bwa bululu. Ye nnyini yakugambye nti Nupu yamubba obululu wano mu Buganda yagaba twamubba milioni 2. Kati ate tugezaako muteerawo. Ate ku mulundi guno yagambye temugeza ne mukemebwa. Ne mubba akalulu. Ne muddamu okubba akalulu. Kakati taata nsaba okugamba ife tugenda kuba basaale nnyo mu kukuuma akaluluko. Ife awo tusibidde awo tugenda kukola omulimu ogw'eggwanga ogw'ekitiibwa okukuuma akaluluko taata. Okulaba nga kofunye kofuna nga teri ayiwamu awo eyo protest vote. Mugenda kukuuma akalulu ka President Museveni. Tugenda kukuuma akalulu nga akayingira mu box bwe kaba Kyagulanyi kabeere Kyagulanyi. Nga kabeera ka Museveni bwe kabeera ko abalala kaba kabalala ogwo gwe tuli mukola eyo a free and fair election. Era nkusaba taata gwe tuula okkalye omala okulonda akako gwe genda mu State House otuule. Ife bakadeibo tugenda kubeera ku polling station okulaba nti abakubbe milioni 2 luli tebakwatako wadde tebajja mu baada akalunaka. Era tugenda kufuba okulaba nga tusomesa n'abantu n'obwona afuna waleme kubaawo kafa. Babuyita butya obululu obwononesa babuyita batya? Invalid votes. Mwami Museveni, we are going to make sure that we reduce on the number of invalid votes during these elections. Tugenda kukendeeza ku invalid votes, tugenda kufuba okulaba nga tebabba kaluluko, so tugenda kuteekawo security okulaba nti bwofunye bwe bakuwa. Bwe balangirira bwofunye, for that's our agenda. Teri kubba kalulu. Era Mwami Museveni taata protest vote eyamba gwa. Protest vote actually ekola in favor of Mr. Museveni gwe basinga okubba.
newankubadde ate ffe twasinga okufiirwa kubanga Kyagulanyi teyalayira kuba president newankubadde yawangula neffe katumuga this time round tugenda kukola omulimu ogw'ettendo okulaba nti we have a free and fair elections nekyenjagala yejjemu kibi nnyo leader omukulembeze amanyi tulina amateeka agatufuga mu byokulonda nti tuyingidde kalulu tetuyingidde lutalo n'ogamba nti mulina okwegendereza ennyo mu kalulu mubaamu okuyiwa omusaayi kikafuuwe era ikola pon Ugandans tukyewale tetwagala muntu yenna yenna afiirwa mu kalulu kaffe mu kalulu kano because ekyo si kyekigendererwa kyaffe era naye ne mmusaba in the same spirit I want to appeal to him nga General Mozi we yabadde appealing to citizens I want to appeal back to you mwabayina obuyinza mwabayina for you have the tools of power nsaba muzikozese bulungi okay nga tumaliriza ensonga ya President Museveni yayogeddeko n'okukyusa obukulembeze n'ebirala nabadde ngoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu bitundu by'e Rubaga agamba nti yatandise okuwandiika amabaluwa agaweereza abakulembeze b'amawanga ga Africa boogere ne President Museveni nti nga bamusenze mu kalulu akkirize olowooza ebbaluwa zino zinaakola ku kye mu lubirira era wali badde omwebaza okubanga akozesa ze bayita peaceful means enkola ey'emirembe okulaba nga tufuna kye bayita a peaceful transition okimanyi bulungi nti mu Africa wano si kyangu nnyo ku mukulembeze alina buyinza bbuwaayo naye ate waliyo ababuwaddeyo mu mirembe newankubadde abamubakakiddwa tulabika amawanga gakyusiza obukulembeze nga tegasoose na kuwandiikira President Museveni ogera n'oli ali mu buyinza lwaki ate mmwe mwagala bali bawa bulondo bw'obanga ojja obuyinza ku muntu amaze emyaka 4 mu buyinza conduct yo oba enkwata gy'okwatamu ensonga tefaanana najja amaze 15 oba 2 mu buyinza emabega kawo besi yalinga abaga nti ono yayingira na quarter pini ayina kuvaamu na quarter. You remember that slogan of the quarter pini? Yayingira na quarter pini ayina kuvaamu na quarter pini. Simanyi yayingira na nyondo yajja na nyondo the quarter pini yajja na nyondo ajja kuvaamu na nyondo fere twali agadde kuddaawo era aliwo akantu akansanyusiza. Have you realized yabadde yesterday lwabadde lwa ku Monday first daughter TikTok asobola okwogerako eri eggwanga. Kikolwa ekyo kyansanyusa omukulembeze yavaayo n'agamba taata we nti taata abavubuka uza live eyo omanyi kati bwemba ndiko busy I assign somebody okunkolera mu briefs obuvudde mu nsonga eyo. Omwana oyo namwebaza the step that was taken. Ne step eyo ebulako ekigambo kimu. Atuyambeko comment nga babaziwa taata we. Ezimu tazikweka azimuwe kubanga abasinga mu live eyo bamusaba ne mugaa nti first daughter nga tusanyusa okulabako wano ku social media wozze maama naye amateeka gawo gamanyi wano amateeka olina okukkiriza okugambako tewali bino nti munnange nze ndi mwana wa mukulembeze w'eggwanga comment ezino zi receiving in good faith eno tetuvuma naye tuwabula so tetukuwabula nogaa nti tukuvumye naye tukutuma ekintu kimu omulimu gw'osobola otukolera ogw'ettendo ogusinga okuba ogw'ekitiibwa kwe kugamba ku mukulembeze w'eggwanga your own taatawo omugambe nti twagala peaceful transition. Abavubuka kye badimandinga nti watandika tukulembera mu buvubuka tubadde tusaba okkirize peacefully tuweeyo obuyinza nga tetukoze kiri kyagambye kubaamu okuyiwa omusaayi kubaamu obutabanguko because sirowooza nti ye ebbanga lyatuweerereza. That would be the option eri mwami Museveni nti agenda okuva mu buyinza nga naye bitono bye twachivinze the way he says nga nayo byononese. So ku some extent Natasha ne mwagalamuko nti atandise ogenda they ought to get feedback is kwe kubanoonya ku spaces ze bochupayinga nti wabagenda ku radio nga n'otuli ku radio 4 pick interest mu kulaba abantu bagamba ki ku radio 4. Honorable Namuga yayogedde kibyayogedde avumye oba wabudde omanye ennaku zo gavumenti ya Museveni buli wogigambako olwo bavumye nenze kyemutuma kiri ekyaze leader era gyo waliwo we nabadde ku shemu era ne mutuma ne mugaa nti mwana muwala kyemutuma kiri eki the first daughter kusabira otugambire ku muzeeyi nti baaba tulaba nti ekiseera kyekyo period gyaweerereza abannayuganda bamugumiikiriza bamusupportinze katumusaba atulekemukko. Okay. Ezimu ku nteekateeka za NRM zirina kweddisa ebitundu bya Buganda oba Central Region okusinga mu bagikuba ennyo mu 2021 era ndowooza President Museveni yakakolanga akakodyo okusooka okutabaala regions zonna
kakati essaawa eno ng'akalulu kengedde ali mu Buganda. Tolowooza nti ku mulundi guno bagenda bakuba kyabugazi? Era n'abantu obajjukize nti n'ebipande ebingi basimbye bitimba mu Buganda. Wano oyinza okulooza nti ab'opposition tebakkirizibwa kutimba kipande kyonna. Ebipande ebingi byonna biri wano mu Buganda. Makyaza ebipande twafunye bingi, ffe tusinza okufuna services entono. Ffe wano mu Buganda services obuweereza mu bantu bukenenye nnyo wano mu Buganda. Buganda for Museveni awoma tava ku main byonna ebyo tujja biwuliriza. Naye nze njagala kujjukiza gavumenti ye NRM nti bannayuganda kye baagala kiri kimu, access oba provision of best services. Buweereza oba omuntu wa bulijjo yeetaaga mazzi, yeetaaga amasannyalaze, yeetaaga amakubo, yeetaaga obujjanjabi, socio economic transformation nga bwe bagyogera. Kaakati wano mu Buganda Mwami Museveni flagship program ye gy'atambuza bagiyita parish development model. If there is an area etafunye mu parish development model ye Buganda. Kubanga ffe wano ewaffe mu kwagaliza eggwanga twagana okwetematemamu. Era okimanyi bulungi nti population esinga okuba ennene eri wano mu Buganda. Nga district ekyasinza okuba n'abantu abangi Wakiso erina 3,700,000. One district. Wano mu Kampala woyina ekyalo n'ogamba nti Naakulabye just a village ng'eweza abantu nga 2,000. Just a village. Kakati gwe nojja ku parish model n'ogaba buli parish one size fits all bukadde 10. Oba oyina abantu bameka bukadde 10. Buganda is both rural and urban. So flagship program ya PDM gye bayita parish development models gye bayita parish destruction model fere tugifunyemu. Tokyusa bigambo byabakulu. Waddembe okutumaze nkugambye from my reason. Ya NUP. Geno parish model inze mu Lwange n'aligirabye nti parish model yali badde egasa singa bagikoze in a different way. Wano mu Buganda twamusaba nti revive cooperative bank y'omuntu wa bulijjo, reviving agricultural bank. Njagala okubula gogoba wa parish model akakadde n'okatwala omu productivity yeri wansi. Gwe wakakadde productivity yeri wansi. You will not compete mu katale eyo. So tekisinganga mukoledde wamu obwegaso obusingakaawo. Nti sente zino first of all parish development model yatandika mwaka 2020 mu financial 2022-23 obatandika okugaba 100 million per village. 2021-22 bagaba za million 17, remember. Kakati program eno bw'otunuulira its structure era muddeyo mutunye ku bitabo kuyayana kwaba Ezra Suluma mu parish development model implementation yayo is totally different from the script. Nti parish development model singa twagitunuza for alternative obagireta sebo twagamba bino wamanga njogera lwaki fe Buganda tufiringa nti tetufunyeemu sente zigenze parish development model nyingi nga singa Mwami Museveni fano mu Buganda yaziteeka mu agricultural bank n'aiteeka mu cooperative bank ne tusobola okuboostinga productivity mu bantu. Jukira fano tuli balimi nti obulimi bwali kuze kubanga parish development model yakendeza budget ya Ministry of Agriculture. Okongeza sente za PDM kyandiyambye NRM okudda mu Buganda. Nkugambye gwe kyokola omukulembeze yenna ssebo gwe ng'ona ayagala okugula obuganzi mu bantu oba okufuna kufuna obuganzi kola ku ebyo abantu bye baagala. Listen to them. Yeno government etakola needs assessment teddayo. Ebimu ku ebintu 7 NRM byetambuza o President Museveni ebiri mu manifesto ya NRM gyayongera okunyikiza mbantu. Mulimu okwongera okuleeta enkulakulana mu bantu. Mulimu okukola enguudo, amalwaliro, amasomero, enkulakulana n'amazzi geeyongera amasannyalaze gabone mu buli kyalo kyonna. Ogamba otya ati tebigenda muyamba kweddiza Buganda? Ati nkugambye ye kyatambuza nkutandikidde ku program ebyo byonna nabikugambye nti okukenewa obutono mu kuweereza services mu Buganda bukubadde kunene. I can give you an example. Nze district gyenvamu Sembabule. Kubanga nasina kuwa Sembabule yonna in the whole country okutambuza amasannyalaze hydro tuli okusinza ku kubala okwakagwa population census yakagwa 2024 twali ku 35%. Okutambuza amasannyalaze in the whole country. Nengo okimanyi bulungi nti otunuulira one of the factors of production oba enkulaakulanya y'ebitundu naddala okukulaakulanya ebyalo amasannyalaze kye kintu ekimu kyosookerako. Kagogo manyi kyekitegeza okuleka mukazi waka nga alina goloza paasi y'amanda. Do you know what it means? Ndudde noziraba. Amasannyalaze weebaze Katonda. Fe amanda baagana okutema emiti kubanga baagala kuuma butonde bwansi which is good. Naye n'amasannyalaze ge twali tukozesezza gatambudde kitono. Alternative which is solar. Sebo njagala ombuli bameka balina capacity egula solar gy'osobola okukozesaako ku pass oba okulaba TV. Solar batono bakisobola. The only thing you can do as a common person is lighting.
omuntu asobola okufuna kasola akasobola okulightinga ennyumba but not si bino ebinene fridge kubanga jjukira twagala amasanyaze abantu mukyala bu business bukule twagala kuyambako mu M7 controlling kibayita rural urban migration Ssaabasajja Kabaka bwe closing omwaka 2024 yagamba nti twagala okuzza ekibuga mu kyalo we want to decongest Kampala abantu gye bali okagogo gogamba nti busaluni nga babuguddewo abantu tebasalireyo enviiri value addition bino betulima amatooke ne gadiba yo sector ya agriculture adibazeeyo n'akatagi nina mukwano gwange ali Masaka eyo yangamba ye okusala enviiri alinnya n'agenda e Kampala n'asala enviiri n'addayo enviiri asala za ttaatu e Kampala kati ate n'akozesa ebiri okujja n'ebiri okuddayo akomekereza enviiri azisalidde 5 kitundu kakati awo simanyi eki kigenda mu maaso naye katujje tulabe ensonga. Gather your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gather your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Ngalubu January Cruise Vision. Tugenda kuwa mwaka mpya, enchakara mpya, endongo mpya, endia mpya, enkura mpya, buli kintu kipya, biri mu mukaaga. Balance, Alien Skin, Miss Henry, Lily Puzzle, Miss Akisemakula, Fit Gaza, Mariaki, by MC, Black Shoe na Abdo Musimu, ne DJ 16. Bonna Cruise Vision. Mu New Year. Wapingira shinzo mfalo mu, yepe mfalo. Ikatu chakara mu New Year ngakuni wa. What do you want, baby? Tani kwa mwaka ne vibe. Muleta bwana wafish. Garanya just moto kachapa chakata. Radio 4. Alcohol is not for sale to persons under 18. Drink responsibly. MTN. Together, we're unstoppable. Abai, omanyimba z'emyaka kumpi ananga nsigala nji. Naye ngalanji ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi buli musiiza akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne Silk Vinyl ng'asiiga munda. Ate bwe kituuka ku ceiling ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma. Era ennyumba yo tesobola kuyubuka. Ng'omugagga akikona mwati etemaga n'okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku site ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. Exciting news from Momo festive season. Download and use the new Momo app to make free bill payments like solar, electricity every day and send money for free on weekends. Use the power of Momo to pay and save. Terms and conditions apply. Victoria University leads the way in affordable, cutting-edge education. Our prowess in artificial intelligence ensures you're not just learning for today, but preparing for tomorrow. Looking for a university that fits your lifestyle? At Victoria University, we offer a unique blend of online and on-campus lectures, giving you the freedom to study your way. With flexible off-campus exams and a schedule designed to let you balance your work, life, and studies, we are here to support your goals. Our affordable tuition ensures that no dream is too far to reach. Join Victoria University, where innovation meets affordability. We are the University of Uganda. Apply today at www.vu.ac.ug or call 0782 397699 or 0707 780158. Gather your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gather your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! 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 Uganda! Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Ampuliriza nkwebaza webali nnyo balire ddala tuli ku Radio 4, Radio 7 wamu ne Radio 8 abali mu bitundu by'ekyotera
mwebale nnyo mwebalire ddala ndabye wana akameseji ka Honorable John Pompalanyi Lukwago nti n'abantu b'ekyotera bakwagala nnyo bwebale kuba nti bawuliriza. Honorable, tumalirize ensonga eno kubanga wetujjidde olwaleero nga sabbiiti nga 2 n'ennaku ziizo nga waliwo n'ensonga kakati atezzemu okunyinyiitira ya abduction, kuwamba n'okubuzaawo abantu. Ab'ebyokwerinda basooka ne beegaana ensonga eno ate oluvannyuma ne